Webale kwekumira ku Bukedde TV nga bulijjo yeno ye alipota Embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku Embeera y'obudde Omwanjoze Agnes Nalukwago. Ebitundu by'eggwanga ebitali bimu byafunye enkuba era nga okusinziira kwa lipota gye twafunye weziweredde saa 3 ez'okumakya Tororo ye yasinze okufuna enkuba ennyingi nga yawezezza millimeters 34 n'obutundutundu 6 so nga ate Jinja yawezezza millimeters 2 n'obutundutundu 6. Leero ebitundu by'eggwanga ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale byafunye enkuba okugeza nga Jinja, Mayuge, Mukono, Kampala saako ne Wakiso wamu ne Kasese, Mbalala saako ne Kabale. Kino nno kiviiridde ku mpewo empeweevu ezikunta nga ziva mu bibira by'e Congo okudda mu bitundu ebyo. Wabula ate ewasigadde akasana kaasenga wekakubakubamu era nga kino kiviiridde ku kinuuna mpewo asimbye ku Sseguyanja Buyindi nuna empewo empeweevu ezandibadde zikunta nga zidda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Saako n'empewo enkalu ezikunta nga ziva mu ddungu lya Sahara okudda mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyako ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale saako ne Kasese tusuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira okufuna enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyako ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu. N'olwekyo ebbugumu erya waggulu lijjatuukira ddala ku degrees 32 eyo mu Kotido so nga ate ekibuga ekikulu Kampala saako n'Entebbe ne Jinja tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 28. Mu nsozi ez'e Kabale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 24. Gwe munnange asuubira okutambulako e Nairobi tukubiriza okutambula n'engoye ezibugumya kuba tusuubira okufuna enkuba nga n'ebbugumu lijjatuukira ddala ku degrees 24. Cairo saako ne Beijing tusuubira okuba n'ekiddedde nga mwetobeseemu n'akasana akatonotono nga ne mu Dubai saako ne London tusuubira akasana okwememula nga ne mu Dubai ebbugumu lijjatuukira ddala ku degrees 24. Okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga gulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Nkwagaliza weekend ennungi n'enkya tulindirire wano ku Bukedde TV obudde bwe bumu. Sula bulungi, nze Agnes Nalukwago weeraba.